mukwateko pastor mu ngalo basajja bano zoko mukwateko mu ngalo nga tetunagenda oyo yagenda otuwunzikira ekintu olwaleero kirebbegomeri maziwa nani wako musajja muntu mulawakitegeera tanywa sigala tanywa njaga mukaka mbamba abera wabulabi. So one time tugenda kera ku Machamuti nga tulina festival nga batuyita oba Ugandan Music Festival oba tunaba tugiyita tutya tugenda kwera ku Macha nga tulina oba awards ezinatwambaza engoye ez'ebbeeyi oba tunaakola kibati kino si kitono kiri mu kuva wano kiri mu kulanda kiri mu kukula tugenda tuka ekiseera nga twegombesa buli muntu yamani yes nga bw'omanyi tulina mwami Gerard Kiwewa mwogere ku ngalo Kiwewa wali ekyeddaludalu naye nga bwetuhonalinga abantu baffe nga bwe nkugambye nti tulina omwami Gerard Senga nantumenanyirizo bodingi agala nakawa bambi kimami balesa bamukubireko Senga mu ngalo bade sobola kwera Senga badezi ngakyalina embuzi Mukama mulungi ekiseera kyonna mbadde nsaba bane pasita tumuweemu ku musomo gw'abakulu tulindemu kanindemu lina konsati egwe pasita tubaleeta bonna abo pasita embeera eri wano twandyagadde naffe ogende kati naye waliwo abantu boolina okulaba omanyi lwaki tukwanjulira ono tukwanjulira oli kubanga tugenda kubeera naawe wa ku Serena tetwagala abantu bajje ngo batunulako tokola ki tobamanyi tulina superstar omulala very talented artist Omega 256 Omega soko ojjako wano katonda pastor Omega omulabi bano abantu betugenda okuleetera bagenda okubeera ku mukolo omulabye pastor kati gwosalawo oba akuyimbiramu oba naayimba ogenzi kino this is a must soko kwatawa naye mbadde njagala mukola ki mukwanjulira wano simanyi nga kiringa ekinyankole yama omwana ono naye alina show egenda okujja etaano eno egenda kubeerayo Omega 256 live in concert Lugogo Cricket kinyankole kiki ennaku z'omwezi 19 Septemba Omega kyogenda okola sokoddeko wano katono my sister wano kubanga saagala ogire nga pastor agenze njagala kulabiku before that waliwo omusajja gwe njagala okwanjulira nga bw'owulira bwe tubonalinga wano abantu baffe you one of them pastor gw'omu ku bantu nze nzijukira natandika najja ku Little Penny yali munyonyo nakutunuulira okuva lwe natandika kubanga twabeerangaawo nga ensonga eyatutwalayo nga batugamba nti naawe pasita Bugembe wakola ki wakolere wa Jimmy fekye kyatutwalangayo kati lumu Mukama nyamba nkusangawo Jimmy Bugembe Katonda nyamba nkusangawo nakutunuulira mpaka lwaliyingira mu studio nenkulinda ebweru n'ofuluma nenkugobereza amaaso n'emmotoka nenjigoberera I swear mwongereko pasita mungalo ez'amaanyi nga si muto I'm telling you. So bwe tubanga olwaleero tuli wano nga nkute microphone nga njogera mu maaso g'abasajja ng'abo I be so humbled ate ng'era gwe wennyini wasajisitinga erinnya lyamatala gocha Kaviire gwe wennyini gwe wasajisitinga erinnya lyange wano muwolo wano nga tuli wano n'ogamba naye bannanga abantu bonna bali mu kwesimbawo naye nze nnonze Kenzo mwongereko mu ngalo ndowooza siri mu kuswaza olumu binkalubako ne njagala osuulawo tawero njagala kuwaamu David
naye mbadde nsaba kwanjulira omusajja ow'amaanyi. Omusajja ono w'e Rwanda y'omu ku baayimba ennyimba eyo Rwanda eyo ne zituuka ne wano tuzaagala nnyo. Nasooka omulaba ng'ali Dozalanda musajja bamuyita the legendary the one and only Sambutu. Muzeeyi sooka ojje kwa Oyo. Sambutu. omusajja ono w'amaanyi nnyo. Legendary Sambutu. Bana bwongere ku muzeeyi Sambutu engalo z'amaanyi. It's an honor to be here with you, sir. Tuli basanyufu nnyo ssebo. Muzeeyi Sebata nsonyiwa omukulu ku musitule naye maliza ojje batukuba ekifaananyi n'omusajja. Sambutu yayimba akayimba kano. Nyinyize tubine etara. Ajja katuwa muzeeyi onaatuwamu katono akapera katono wano ne bwetuwamu katono nga Omuyimbi Omunnayuganda n'akozaamu kavuma n'ayimba mubayambe mubajule. tolopa Era tumunoonya. tolopa. Batukuba ekifaananyi sebo tukuba ekifaananyi wano. Ojja kunkolimira ate yatukuba ekikono. Janguse. Sitama wano ekiyokulaba. Stama. Ewa. Muzeeyi toyanze gwe bali kushikamu. Mwami Sambutu ndowooza ofunye wero kamwe entuufu. Sambutu. Siye. Yeah man. Tuwemu katono nga tetunagenda mu Omega. Katono you can just ne bwotuwamu akayimba Ayina obuyimba omusajja oyo, ayina eddoboozi. agikutte gita. Wano Omusajja tetusaaga. yatukuba engoma, yatukuba hit. Kino UN kino kyekiva mu unity okwatagana. Okwegatta ge maanyi. Kwegatta ge maanyi. Awo Olokijja ati ebiseera ebyo yali ategeera. Nakati ate.
Agenda maaso banenjagala kula polisi yagamba bannayuganda mwakola mu version yammwe mulirene sikamanyi bulungi naye munyambeko tugende okamanyi liri okamanyi mubayambe mubayambe tunaimba umukamanyako tuimbemo mubayambe totusiba gena maso ibuze tubyine tutarame twishime tunezerwe nibwo buzima waberayo omuntu ng'asiima good music yimirirako nabe buli ng'ogamba music omulungi w'amaanyi girako bwe tulabe ati tuwona the respect of Mr. Samputu ole from Rwanda. Omega 256 na tipo mbwenu kwa mutayenda twale mani tule magaji linda ko tule magaji mubuta linda ko watu aukaji ekigambo twale mana kiri kya lulimishi lunyanko ni kitegeeza ki ngamba twale mana tule magaji ekitegeeza olunyanko lwangu kali bwe kiba twale mana kitegeeza tule magaji kali mba muli magaji katono gatwale kamana etogenda yo kisigala kyekigu tulina okuyiga kuterekuzo ekyo buli muntu agambe munne public holiday ennaku z'omwezi nga 8 ffenna tugwerawa ku Serena ffenna nga tutambuza gonjebwa kukwata mugwawa ebisigadde byonna bugembeya jjo bimaliriza ate olwo 17 ffenna tuyike erugogo wa Pastor Twine Herbert wa Pastor Twine aliyo ddi
17 Oktoba. Wabwe njogera engamba ntono omuyimba ono ayimba naye embwa eyimba. Eriwa. Embwa ya Pastor Good. Kozi nawo kuwaana kupya. Kuwaana kupya. Kuwaana kwa pukuli eno Pastor. Kuwaana kwa pukuli eno. Era ne bagamba nange bali agamba nti amote azanya bagamba embwa. Naye abanyankole bayimba. Jukira ne president wangamba be bamuyimbira yali Amini. Amini yali ne minister we ebya Nankana. Wow. Education. Obyenjigiriza. Bamuyita omulugwalo oyo bali bamwagala nnyo Amini ng'amwagala. Ani. Bamuyitanga Olyema. Olyema. Kati aha. Era ne bagenda oyo yennyini maama ani jjajja wa gundi wa Omega 256. Baali bano baali tebanaba na kuzaalibwa. Ne munne Tipo era jjajjaawe. Mbwenu omukeekulu n'omumanya. Omukeekulu bamwita Bakatoolahi tokumanya. Bwenu bayimbira Amini akayimba. Amini olwo atudde. Ne batandika. Kalindako nze Amini. Ne basumulula. 21 Novemba tetwerabira Shreya Mori Nantume. Tulina ogirumbagana. 21 Novemba. Tugenda kwa mbikujjuko byokka. Bonna tupambana mupambanyi. Mori Nantume oyo nga nyina history we. Bakuba. Bamuzoganyizza we kulaba yabeeranga mu bandi nga bamuzoganya. Nga gooli. Nga kikazi kyattu kyekiyomba kyo kiyimba kwa omuliro gubeerayo mu kiyungu guma. Nze Amini. Bakizoganya kyakkuba oluyimba ekyo kyali. Kali nze Amini ntudde kwaya ya mwezi. Kwaya yatandikirawo itwe abamulyema na lukunjiri abakuborogota tuseme tekamu n'ebivuga awo oza kisitireyo ddala oyagalamu ebivuga. Amini yali tayagala nnyo kumanya. Nawe notunula nga Amini oggyayo ekifaananyi bulungi. Tozimba nnyo n'ofuuwa musumba waali togenda kutuswaliza wano. Kirizibwa. Kufuna kifaananyi. Amoni ebintu by'okufuuwa mu bitwala ng'ekyama. Itwe abamulyema na lukunjiri abakuborogota tusemerirwe okubalebaho ab'ebitinisa Olyema n'Amini gundi kushebe era yekangamu awo nagamba abantu bebadde sente zonna lwaki bandi abayimbi abayo program banaye aba artists abatasobodde kuperforminga program ebaddemu Kantamagalias kusinga yaffe nnyo bamwoyo leero nakuba lutuwadde. Mugenda tukkiriza aba artists abamu abatasobodde performinga next time mugenda performinga naye leero mukkirize Kireva gye ekintu afune gye gyakigiramu then ate nga tanakugira then omusumba Lugembe abeeko akagambo kamu bubiri katusuulayo okubanga